sente endala milioni bina ababbi abo abasajja abaswavu abo ate nga buli wembyogerako basooka kwewakana mujjukira bwe twabyogerako musaabisa. Yes, mu mawulire gatulinawo wetwogerera nga Joel Ssenyonyi azzeemu buto okubeera nga asabula oba okulabisa Mathias Mpuuga ku nsonga za ssente obukadde ebina ze bazzeemu okubeera nga beegabira. Jjukira bano basooka ne beegabira akawumbi kalamba ye ne bakomishona banne bali abalala bengenda okugamba era nga boogenda okuwulira basooka ne beegabira akawumbi kalamba n'obukadde 700 nga ku olwo Mathias Mpuuga yafuna obukadde 500 bali abalala ne bafuna obukadde 10,400 kakati ate nga ku mulundi guno Mathias Mpuuga ne banne buli omu yakutte obukadde 10,400. Mathias Mpuuga era na bano bavuddeyo ne babyegaana era twalabye n'omu ku boogezi ba Parliament amanyidwa nga Chris Obole yavuddeyo n'ategeeza nti Ssenyonyi byayogera tetubimanyiiko wabula nkuleetedde obujulizi nga ne ku mulundi ogwasooka Joel Ssenyonyi yajja n'akuba emmeeza n'ategeeza bannayuganda nti ekyamazima abasajja babbye ssente buli omu afunye obukadde 400. Mathias Mpuuga afunye obukadde 5 kyokka jjukira abatula ku commission ngenda bba kugamba Anita Amonga atula ku commission, Thomas Tayebwa atula ku commission, Robin Nabanja atula ku commission wabula nga Zaake ne Joel Ssenyonyi baagobwayo abandi badde ab'ekibiina kya NUP kakati nga kigambibwa nti bano be bamanyiiko wabula commission eyo ke kakiiko ak'okuntikko akakulembera Parliament. Kati ebibuuzo byebuuzibwa ye Nabanja ne Anita Amongo sente mmeka ze batwala era zo ziragawa. Nkuleetedde obujulizi tongenera nina n'ekiwandiiko kyengenda okusomera ekikakasa ku ebyo ebyasooka ku sente ziri ezasooka Mathias Mpuuga ze yavaayo ne yeegaana. Jjukira nkugambye waliwo obukadde obwasooka bwali obukadde 1,7 billion Ghana shillings. Mathias Mpuuga ye ne banne ze beegabira kakati ku mulundi guno beegabidde akawumbi kalamba n'obukadde 10,000 ezigwamu awo era nazo nga zamwiwa musolo akasiimo ke batuumye service award. Bino babyewa nga basinzira eri mu commission tebagenda maaso n'okuba nga babikolera. Then Joel Ssenyonyi najja wabafunye akadde najja n'abaabya bannayuganda ne bagenda maaso n'okuba nga bategeera ne ku mulundi guno bazzeemu ne beewakana wabula Ssenyonyi alemeddeko ng'era bwe yalemerako ku mulundi guli byonna ogenda biwulira. Byenkuleetedde mu mboozi eno omukutu gwa Red Zone TV omukulu Mathias Mpuuga ebibye si birungi ngenda bikuba byonna mu katambi ogenda kuwulira ogenda kutya abasajja beegabidde ssente yomi w'omusolo ne bakatagga. Mathias Mpuuga obukadde 400, Solomon Sirwanyi obukadde 400, Esther Akampulira Prose Akampulira obukadde 400, Esther Afoyochani obukadde 400. Zino ssente za mwiwa musolo service award ey'omulundi ogwokubiri mu kisanja kimu. Mathias Mpuuga kitegeeza twagenza omubalirira nga yakabba ssente z'omwiwa omusolo oluwumbi akawumbi kalamba ye yekka omuntu omu. Bino byonna ngenda bikuwa mboozi eno gye nkuleetedde nga mmaze okugyawo akalango kano. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku namba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga ku channel eno kirira wansi awolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna emboozi nga bwe njikuleetedde bwe ngenda ogenda maaso n'okubeera nga njikutuusaako. Mathias Mpuuga bwe twogerera nga ye commissioner ogwa Parliament era nga y'omu ku ba backbench commissioners abatuula ku commission nga agituulako ekibiina kya NUP wankubadde ng'ekibiina kino kirina omuntu omulala gwe kyalonda bamusindika eyo omukulu ne yeeremezaayo ng'ayambibwako amanyiddwa nga Anita Amongo akulira Parliament oba akubiriza Parliament mu ggwanga erya Uganda. Jjukira Mathias Mpuuga baali bamugoba mu Parliament era amawulire gano twagakuwa bw'obanga obadde ogoberera byenjogerako obimanyi bulungi nnyo okuzzaako Kemabega ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogwokusatu 2024 amawulire gano gaafuluma nga gagamba batya NUP NEC akakiiko ak'okuntikko ak'ekibiina kya NUP akakiiko kano kaatuula ne kasalawo nti Mathias Mpuuga yekyamazima byokoze obikoze naye waliwo wotagenda kubanga osukka. Akakiiko jjukira mu kusooka wano njagala tutegereganayo bulungi mu kusooka ekibiina kya NUP kyasooka ne kironda Zaake Francis Butebi nga commissioner wabula Zaake ne bamugoba mu commission. Ngenda kukubulira commission etuulako baani era n'ensonga lwaki Zaake bamugoba. Kigambibwa
Honorable Zaake Francis Butebi bwe babeeranga mu commission ng'etudde nkugambye ke kakiiko ak'okuntikko akakulembera parliament. Kati Zaake nga bw'omanyi nti nga bwe yeeyita Ssaabazoganyi ye omu ku babaka abaali batuula nga bakiikirira ekibiina kya NUP mu njogera ennyangu oba mu ntegeera ennyangu gwampuliriza gy'oyinza okukitegeereramu ku komishoni kuno ke kakiiko ak'okuntikko akafuga parliament. Wabula mu mateeka n'ekibiina ekinene ku opposition kironda abantu abagenda okutuula ku komishoni eyo. Lwaki? Eyo ssente zitemwatemwa, ebyobugagga by'eggwanga bitemwatemwa, ensonga engeri parliament gy'enaatambulamu bitemwatemwa, wabula ng'abantu tebamanyi oba bannayuganda nga tebamanyi biki bigenda mu maaso sayidi eyo. Kakati baamanya nti Zaake y'omu ku basajja abateerya ntama, ensonga bwe zituuka ku z'okuloopa ababba ssente w'omusolo, Zaake yali kali lugambo nga buli ddiiru yonna ekutuka ng'ekutukidde mu komishoni eyo. Jjukira no mu parliament bigenda okujja ng'eri byamaze dda, eno tulabako butono. Kakati Zaake yalinga omulimu gwe gwali ng'omukulu, yalinga eyali agenza okubalabisa n'okubaloopa. Bwe babako ddiiru yonna gye baleeta bagikukusize mu commission, Honorable Zaake Francis Butebi ng'adduka misinde ewa mukama we His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'amutegeeza nti mukama wange abasajja bali mu kubba ssente n'ate n'owaffe kwali Mathias Mpuuga, era bwe balaba nga guli gutyo bamanya nti kati ono Zaake ye kali lugamba ate gw'abitwalira mukama we ate ye atulabisa internationale. Abasajja kye baakola batuulanga commission basala amagezi gonna okulaba nga Honorable Zaake Francis Butebi bamufulumya mu komishoni eyo. Mubijjukira ebyo era ekkooti n'etuula n'okutuula olwo nga Zaake agenze mu kkooti yeekubidde enduulu nti bamugobye mu kifo mu bumenyi bw'amateeka. Kkooti n'esala omusango Zaake tebaamugoba mu butuufu era addizibweyo mu kifo kiba mu ofisi ye nga komishona. Era ne kkooti n'efulumya kkooti order, wabula Speaker Anita Amongo nga bw'omumanyi ye ng'ayambibwako state oli wamu ne Mathias Mpuuga, kyokka by then nga Mathias Mpuuga akyalaga nti akyali wa kibiina kya NUP. Baagaana ne bagaanira ddala ne basimba ne Nakakongo nti Zaake tojja kudda, tukoye okutulabisa. Amawulire gano we gaafulumira. Bino nno njagala mbikuviire ku ntono nkulage Joel Ssennyonyi lwaki asabula Mathias Mpuuga ne wetwogera olunaku oluwaliro. Wuliriza. The National Unity Platform has made a significant decision to replace Ndomukungwe MP Mathias Mpuuga with the Mityana MP Francis Zaake, a Commissioner of Parliament. As the Commissioner of Parliament, this resolution was reached the NUP's National Executive Committee on Friday. Akakiiko ak'okuntikko ekibiina kya NUP baatuula ne bagamba nti Zaake yali yagobeddwa mu commission, tulina kyakkola, abasajja baganya omuzzaayo, kyokka ate eddiiru zikutuka. Oluvannyuma lw'okubeera nti baali balonze leader of opposition omupya Joel Ssennyonyi, akakiiko k'okuntikko mu kibiina kya NUP kaasalawo leka tukwate Zaake, leka tukwate Mathias Mpuuga ono, engeri gye tumugye ku bwa leader of opposition leka tuleme musuula busuuzi ule komishona oba oli awo ajja genda mu parliament abeere nga atubuulira ebigenda mu maaso, ajja genda mu commission abeere nga atubuulira ebigenda mu maaso nga Zaake bwe yalinga abikola. Wano simanyi oba ontegedde. Zaake we yabeerera commissioner, Mathias Mpuuga yali leader of opposition. Commission ng'etudde kutuulako leader of opposition, kutuulako prime minister, kutuulako speaker babiri, kati ne ku side opposition leader of opposition ne commissioner omu kati yali Zaake, then by then nga Mathias Mpuuga ye leader of opposition. Kasi nagenda eyo loza nsooke nkulage commission, nsooke nkutegeeze commission baani abagituulako. Wano osooka ontegeere bulungi nnyo, nsooke nkunnyonnyola ekyali ku Mathias Mpuuga ne Zaake n'ensonga lwaki olwaliro Mathias Mpuuga yamuddugalidde. Wuliriza. Okusinziira ku article ey'e87 eya constitution y'eggwanga erya Uganda Parliamentary Commission bagamba bwe bati section ey'okubiri subsection 2 ebayita Administration of Parliament Act, etteeka erikulembera oba erifuga parliament. Wulira nga bagamba the minister responsible for finance and the 4 commissioners bagamba bwe bati okutandikira eno waggulu. Speaker, Deputy Speaker, Leader of Opposition, Leader of Government Business, Leader of the Opposition, the Minister responsible for Finance, and the 4 commissioners, backbench commissioners of Parliament. The Clerk to Parliament is Secretary to the Commission. Akakiiko ak'okuntikko katuula era akakiiko akafuga Parliament oba akakulira Parliament bayita Commission. Kabeerako abantu bano bawemba kugambye, kabeerako Speaker akubiriza Parliament, kabeerako Deputy we, kabeerako Leader of Government Business, oyo yabeera Prime Minister mukadde kano ye Nabbanja era ne mu biseera ebyo yali Nabbanja. Kutuulako Leader of Opposition, oyo nga mukadde kano ye Joel Ssennyonyi, by then Mathias Mpuuga. Mujjukira ebiseera Mathias Mpuuga we yatabukira Nabbanja mu Parliament ku nsonga za Kibalama, ako kaali kazannyo baali bamala kuteesa.
commission kutuulako 4 backbench commissioners then ne Kiraka yabeera secretary owa parliament wabula kutuulako ne minister obaze ebyensimbi omanyi lwaki minister wa ssente kutula ku kakiiko kano lwansonga diiru zonna ezisinga wano ebitundu nga 9 ku 10 diiru ziba za ssente uliriza wetwogerera akawatula kakiiko ako kuliko Anita Amongo ye chairperson waako kuliko deputy speaker Thomas Tayebwa era member ku kakiiko ako kuliko Robina Nabbanja prime minister lead of government business asera kano lead of opposition wetwogera nga Joel Ssennyonyi member minister of finance planning and economic development ya Kasaija member honorable Solomon Sirwanyi bano be balidde ssente backbench member Esther Afoyochani backbench member Prose Akampulira backbench member Mathias Mpuuga backbench member ne Kiraka to parliament oba secretary amanyidwa nga Adolf Mwesige akati wano diiru zonna wezikutukira era bakugamba nti egimu ku migaso egy'akakiiko kano kebayita commission ulira to appoint promote and exercise display control over persons holding public office in parliament bano be akakiiko kano kalonda oba okupromotinga omukozi w'omu parliament mu yenna office yonna gy'abeera akwasaganya reviewing to review the terms and the conditions of service standing orders training and the qualifications of persons holding office in parliament wabawo omuntu alondeddwa ku mulimu ogumu mu parliament kiko kano kamusunsula kamutraininga kamubuulira kamunoonyerezaako n'ebirala bifaanana bwe bityo provide security staff maintain proper security for members of parliament bino byonna kagenda maaso n'okuba nga kabikola era nga kyegezaako okulaga nti ke kakiiko ak'okuntikko commission okategedde bulungi nnyo kati njagala nkuzeeyo wali Mathias Mpuuga ajja atya okubeera nga abba ssente obukadde 15,000 n'agattako obukadde 10 ze baaba wanga ababaka n'agattako obukadde 400 wetwogerera Mpuuga yekka yakalya ssente z'omuwi w'omusolo mu kisanja kye kimu okuva 2021 paka wetwogerera yakalya akawumbi kalamba akamanyiddwako wakyasobola okubaayo ne ssente endala ezitanaba kubanga zimanyi wano we bakugambidde. The National Unity Platform has made a significant decision to replace Nyendo Mukungwe MP Mathias Mpuuga with Mityana MP Zake Francis Twebi as a Commissioner of Parliament. Wano ekibiina kya NUP maze okusuula Mathias Mpuuga ku bwa lead of opposition baleese Joel Ssennyonyi. Kati Zake mu biseera ebyo yali takyakkirizibwa kuyingira mu office nga commissioner. Newankubadde nga yalina court order emukkiriza okubeera nga ayingira addayo mu office ye wabula abakulu baali baamulemesa era baali baamugaana. Kakati wano ekibiina nga tekikyalina kyakusalawo okuggyako okwapointinga omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuuga yavudde ku bwa lead of opposition era nga adda mu office ya Honorable Zake Francis Twebi wabula kigambibwa yali akitegedde nako era wano bagamba nti ekibiina kya NUP kyagenda okukola bino nga tebalina kyakusalawo mukadde ako. The move to oust Mpuuga from the Parliamentary Commission follows a series of events including allegations of corruption and abuse of office within Parliament. Speaker Anita Amongo's decision block debate on these claims further fueled by the controversy surrounding Mpuuga's decision. Wanono mbadde nkutomezaamu naye njagala tuwuliziganye. Mpuuga nga bamaze omuzza mu office bwe baalonda lead of opposition bakwata Mpuuga ne bamussa mu commission. Kati ku mukadde kano Mpuuga baali bamugobye nga bakomezaawo Honorable Zake Francis Twebi mu office ye nga bwe nkugambye wali nti Mpuuga yagobwa Zake baamugoba baamwefuulira ne bamugoba kyokka bwe baamugobera Mpuuga yali lead of opposition kyokka ate nga commission fuula neebaga bino era Zake ne bajja mu parliament ne bamugoba. Zake bwe baamugoba ekibiina kya NUP we kyagoba Mathias Mpuuga olw'obubbi obwa ssente buli obukadde 15,000 ezaasooka. Wano nno mu biseera bino twali tetunnaba kumanya obukadde 10 twali tetunnaba kumanya nti ne zino service award y'omulundi ogwokubiri obukadde 400 nti Mpuuga kati kigambibwa service award akasiima akaasooka kaabaweebwa tebannaba na kukola kati akasiima akokubiri kabaweereddwa ekisanja kirimu. Wano ekibiina kya NUP kyali kitudde ne kikomyawo Zake ne bagamba mu mateeka tukimanyi addizibwe office ye Mathias Mpuuga ayita obanga akolagana ne Speaker Anita Amongo baagaana newankubadde nga mu mateeka baali balina okukkiriza kubanga ekibiina kya NUP kyali kisalawo. Uliriza. Speculations now arise regarding whether Speaker Anita Amongo's administration will comply with the NUP's recommendation to remove Mathias Mpuuga from the commission and install Francis Zake in place. Uliriza. Wano baakugamba kakati akalippagano we kajjidde oba okutya we kuli kubeera nti ddala
ekibuuzo kiri nti Anita Amongo ne Parliament banakkiriza okusalawo kw'ekibiina kya NUP addizibwe mu ofiisi ye oba tekijja kusoboka. Awo nno nkujjukira bulungi nnyo nga nkuwa amawulire oba ng'obadde ng'ogoberera nkujjukira nga waliko. Mpuuga's involvement in allegedly accepting a 500 million shilling service award from the Parliamentary Commission cast a shadow over his future. The award is part of the larger controversy involving the irregular allocation of 1.7 billion Ghana shillings to Parliament commissioners, which allegedly benefited both opposition and ruling party members. Mujjukira akafaananyi akafuluma. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ategeeza eggwanga nti bannange abantu bano beegabidde ssente. Era nga mu bantu abali beegabidde ssente, Mathias Mpuuga gwe gwali omutwe omukulu yasinze okulya ssente kubanga ye yali akutta obukadde 500. Soka ne yeegaana ebintu ebyo ekibiina kya NUP kikadde. Wabula kigambibwa waaliwo kalumanywera Mathias Mpuuga zaako okulemera mu kifo ekyo kye baali bagezaako okubeera nga bamuggyamu olw'ensonga yamanyi ekiki ekigenda okubeera nga kiddako singa oba olidde ssente y'omuwi w'omusolo naddala ng'oli mu kibiina ekya National Unity Platform. Ebiseera ebyo Mathias Mpuuga yagezaako n'okwagala okutwala Joel Ssenyonyi mu kkooti. Era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo kubanga Mpuuga yagezaako okugamba nti agenda mu kkooti, Ssenyonyi amwogeddeko ebyanjwanjwa. Ssenyonyi n'amutegeeza bw'oba oyagala genda mu kkooti tojja mu mawulire genda mu kkooti kubanga eri ye wali amateeka. Wano mu mawulire tewali mateeka. Omubaka Joel Ssenyonyi leader of opposition we twogerera atadde Mathias Mpuuga ku nninga okuviira ddala eri gye byatandikira paka olunaku olwaleero bakyagenda maaso n'okuttunka. Byali bwe biti Mpuuga ategeeza nga bw'agenda ogenda mu kkooti. Ssenyonyi yamuddamu bw'ati. Our brother says he wants to go to court. I think he's welcome. You know, when you want to go to court, you don't go to the media. You go to court if you're serious about it. Sometimes people make threats for the excitement of it or to try and show that they are very serious and so on. You go to court, file a matter, then you show the journalists that you have filed a matter. Otherwise, it's just a bluff. So our response is 2 words. Please so. Look, our colleagues Eddie Mutwe, Achileo Chivumbi, Mugumya Gaddafi and Wakabi Grace Smart were arrested the way they were, beaten up. The case of Eddie Mutwe, it was even worse because it's been displayed all over and so on, because there are political leaders within Masaka who are instigating this, included with some journalists, to file these matters to say you were assaulted and so on, and even these other leaders are saying some of their assistants were assaulted and all of that. And that's why some journalists have come out to now disassociate themselves with this whole ploy. They're saying, wait a minute, this is not what we signed up for. And so these people are saying we are being hounded, beaten in Muhoozi's basement because of these leaders, which is a reality. Because these leaders are the ones pushing it. When you read the charge sheet, you see their names all over and their assistants and then these journalists. What do you expect the people of Uganda to think? Because that's the charge sheet. Anyway, so if these leaders within Masaka have, together with these 2 journalists, filed a matter saying assault, for example, what connection do these complainants, these politicians and the journalists have with Muhoozi, for example? Because he's the one abducting these people, putting them in his basement, beating them up and so on. How do the 2 connect? Clearly you are the one causing all of these different things, yeah? The matter of Honorable Segirinya, the late, and the Honorable Alan Sewanyana, which has come up now because of the happenings to the Eddie Mutwes. Good enough. Honorable Alan Sewanyana is one of those. Sadly, Honorable Segirinya died. He hinted about some of these things when he was still alive, complaining and saying, but now we from Kampala, why are we being hounded? Yet there are leaders within Masaka who should be brought to answer these, you know, things that are happening in their area. Why bringing MPs from Kampala? And yet there are these MPs from Masaka. There is that clip making rounds where Honorable Segirinya was saying all of these different things. But good enough, you heard from the horse's mouth, Honorable Alan Sewanyana. He's one of those who were detained. Yes, byali bigambo bya Joel Ssenyonyi leader of opposition kati agezaako okwanukula omukulu Mathias Mpuuga eyali avuddeyo ategeeza nga bw'agenda ogenda mu kkooti ku bigambo ebyo kubanga Ssenyonyi yali amaze okubalumiriza. Wano nno njagala otambule mpola era njagala tutegeeraganewo bulungi. Ssenyonyi yavaayo n'ategeeza
bannange ba commissioner beegabidde ssente y'omusolo obukadde obuli eyo akawumbi kalamba n'obukadde 7 ne bavayo ne babyegaana ne batakoma ku kwegaana omukulu n'ategeeza nti ajja genda ne mu kkooti aloope wabula waayita akabanga katono omukulu n'akkiriza ssente yazifuna era mujjukira show eyali ku CBS kana katambi nakakuwa Mpuuga we yabulikikako ku CBS nga akkiriza nti ekyamazima ssente twaziridde naye n'ategeeza nti zo sinnazifuna era kakatambi sijja kukudiramu kuba nakakuplayingira mu updates nasembayo okubeera nga nkuwa byatandika bwe bityo omukulu n'abyegaana kyokka oluvannyuma bivayo nga bituufu Jolo Ssenyobi byali ayogera byali bituufu ddala nti abakulu ssente baali bamaze okubeera nga bazeegabira kakati n'omulundi guno Mathias Mpuuga era yasoose kwegaana ebintu bino bitambulidde wala era nga si Mpuuga yekka ye yeegaanye wabula n'abalala ebigambo Mathias Mpuuga bigenda okujja Jolo Ssenyobi amaze okuvaayo n'ategeeza nti bannange bannayuganda n'akuba omulanga n'ategeeza nti ekyamazima ssente zino bamaze okuzirya naye nga jjukira nkugambye mu 2024 Mathias Mpuuga yavaayo n'akkiriza oluvannyuma lw'okusooka okugaana era waliwo ekiwandiiko era ekirala nga bagamba kuzaali ngena kusoma mwezi 29 mwezi gwa 2024 nti Mpuuga admits to 500 million Ghana shillings service award cash bonanza. NUP asks him to step down as a parliamentary commissioner. Wano yatandikira mujjukira Mathias Mpuuga ng'akkiriza mu maaso g'akakiiko ak'ekibiina kya NUP n'akkiriza nti ekyamazima ssente nazirya era ne bamusaba nti twagala obeere ng'olekulira ekifo ekyo ekyokubeera commissioner kubanga ffe ng'ekibiina kya NUP tukkiririza mu buli bwanguzi era tetusobola kukuteekayo kubeera nga gwe commissioner waffe ate ng'oliko omusango obuli bw'enguzi ebigambo byatambula bwe bityo kati ku mulundi guno Jolo Ssenyoyi agamba Mathias Mpuuga yabbye ssente z'omuwi w'omusolo ndiye ne banne bakomishona bali era bwe batambula Jolo Ssenyoyi ebigambo bino yasooka n'abyogerako gye buvuddeko wabula baavaayo ne babyegaana Ssenyoyi yagamba bw'ati I have been reliably informed that some weeks back the 4 commissioners of parliament received the second service award of 400 million shillings each. The 4 commissioners, as we know them, the Honorable Solomon Silwanyi, the Honorable Esther Afoychan, the Honorable Prosi Akampulira Mbabazi, and the Honorable Mathias Mpuuga. This money was apparently intended to see them through the campaigns. And to avoid the paper trail, this money was received through the parliamentary circle. These people, through their agents, have been recently, and specifically last week, been spreading propaganda that I also received a service award. Some of you probably saw those things. Now, this is completely false. And it is meant to be a cover-up for this second service award that the commissioners gave themselves. Look, even if they sent any such money to my account, I will direct my bank with immediacy to return that money to the sender. Why? Because such under-the-table money is illegal, it is irregular. This is a point that I've made severally. As we have said time and again, if any of these commissioners want to be awarded, and I've heard some of them say former leaders have been awarded, former vice presidents, prime ministers, and so on, let them bring an amendment to the law. We have a law called Emoluments and Benefits of the President, Vice President, and Prime Minister. When those people leave office, there are benefits which they get. So if any of these commissioners want to also receive some kind of benefit, why don't they bring an amendment to that law so that we debate it publicly, as opposed to doing things surreptitiously and under the table? Yes, kakati bye bigambo Jolo Ssenyoyi yavaayo n'ategeeza ku mulundi guno nno ebyo bigambo si byadda nnyo era akabanga katono nnyo nga bimaze okubeera nga bivaawo Ssenyoyi ng'alumiriza Mathias Mpuuga ne bakomishona banne bali abaana ba backbench commissioners beegabidde ssente y'omuwi w'omusolo obukadde 140 agamawulire twavaayo ne tujja ne tugakutegeeza wabula nga bwe nkugambye Mpuuga takola yekka era nkubulidde n'abatuula ku commission ne nkutegeeza nti ne Honorable Zaake Francis Butebi bw'atyo yagobebwa ku commission eyo kakati oluvannyuma lwa Ssenyoyi okwogera ebigambo bino omwogezi wa parliament amanyiddwa nga Chris Obore
yavaayo n'ebigambo ebigezaako okuwolereza munnaawe amanyiddwa nga Mathias Mpuuga era yagamba Ssenyonyi waba alina obujulizi abuleete naye jjukira teweerabira ne ku mulundi guli bwe byasooka ne ku mulundi guno basoose kubyegaana onaawulira. So what will happen if this has been investigated and turns out to be legit? Investigate and bring here. You are not speculating. I asked you, can he give you the pay slip? Because Parliament pays through integrated finance management system, all public funds. Even my salary cannot come to me in cash. Even my allowance cannot come to me in cash. It has to go to my bank account. If he's so sure, as my boss, I may not know. Please tell him Obore says he doesn't know, but you can give us a pay slip of Honorable Silwani. Then I will say, Honorable Silwani, so you got it. But now, I cannot, I speak for the institution, I speak for the clerk to Parliament, who is supposed to make these payments. My boss has not paid any commissioner any money. Apart from their salaries, Honorable Ssenyonyi receives the salary, he receives allowances, he receives honoraria as what? A leader of opposition. And a member of the commission. He receives what? Honoraria. What? Honorable Ssenyonyi Silwani receives? Honorable Ssenyonyi what? Receives. That is salary, allowances, this is fuel or what? And honoraria for being commissioners of Parliament. So when should commissioners receive another? Which year? So what will happen if kakati oyo omukulu ye Chris Obore wano yali agezaako okuwolereza era ng'awolereza banne bano ku ssente obukadde ebinabina ezogerwako nti baazibbye ku mulundi guno mwaka nno gwennyini n'omwezi tegunnawera nga babbye buli mubaka obukadde 10 Mathias Mpuuga, Solomon Silwani yoyo gw'olaba asimayiringa emabega we oyo ali mu ssaati ey'emikono emiwanvu oyo ye Solomon Silwani era naye alina bye yayogera awe mabegako naye nabikuwa sijja kubeera nga mbidda mu bana abakulu baali bagezaako okusiiga ekifaananyi Yoweri Ssenyonyi alimba naye nga teweerabira era be bamu ne ku mulundi guli 224 Ssenyonyi we yali abatadde ku nninga era be baavaayo ne bagezaako okwagala okumulwana ne bategeeza nti Ssenyonyi alimba wabula oluvannyuma amawulire gaavaayo ne gazuuka nti ddala abasajja baali babbye ssente ez'omuwi w'omusolo obwakawumbi kalamba n'obukadde 700 ku mulundi guno beegaanye era waliwo n'ekiwandiiko ky'amawulire ekyafulumye nga kikakasa nti beegaanye nga sinakuwa bigambo bya Yoweri Ssenyonyi bipya bazzeemu okubateeka ku nninga bino n'abadde kulaaleemu n'abyogera nga sinakutwala eyo kansooke nkulage wano nga bagamba nti Mpuuga denies 400 million Ugandan shilling service award, declares Ssenyonyi thanks and challenges him to address the elephant in the room by calling out corrupt NUP councillors. Uliriza nti Mathias Mpuuga wano nga bakugamba yeegaanye ebyogerwa Yoweri Ssenyonyi nti yabbye obukadde obulala 400 era n'ategeeza nti Ssenyonyi bw'aba musajja sooka aleeta obujulizi era n'amuyita omusiru agala Ssenyonyi musiru era waba musajja aleeta obujulizi era waba alwana empologoma alwane ebitegerekeka nti bakansala ba NUP mbu be babbi era be bali benguzi era be bali corrupt. Omukulu Mathias Mpuuga ategeeza ayanukula ku bigambo ebyo olwo ali mu kwegaana obukadde 400 naye Ssenyonyi alemeddeko. Jjukira Ssenyonyi leader of opposition ku ddaala kuwali si ye muntu asobola okwogera ebigambo nga byanjwanjwa era onaawulira ebigambo ebituufu nga bivuddeyo ffe weetuli ogenda mu maaso n'okuba nga tubikuako kakati wulira wano we bagamba DF President nakugambye ono Mathias Mpuuga mukulembeze wa kibiina kiramba lowooza nti muntu wa bulijjo mukulembeze wa kibiina kiramba Mathias Mpuuga oyo gw'olaba akulembera ekibiina ekimanyiddwa nga ekya Democratic Front era mbu akikulembera okitwala mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda. Kakati wulira wano we bagamba DF President Mathias Mpuuga Nsamba has laughed off claims by his successor, leader of opposition Yoweri Ssenyonyi, implicating him into 1.6 billion Ugandan shillings. The Nakawa West NUP MP spokesperson claims was recently shared by 4 backbench commissioners of parliament, namely Mpuuga, Mathias, Solomon Silwani, Esther Foyochan, and Prose Akampulira Mbabazi. Mathias Mpuuga bino yabyogedde nga yanukula Yoweri Ssenyonyi akulira oludda oluvuganya mu parliament ate era nga ye mwogezi ow'ekibiina ekya National Unity Platform. Mathias Mpuuga yabadde ku mukutu ogwa CBS kano tokeerabira yabadde ku mukutu ogwa CBS nga bali mu
Ulira. While being interviewed by the CBS News crew, Mpuuga contemptuously used the Luganda word Sempapwe to describe Ssenyonyi as a foolish idiot who should not waste anyone's time. He said his successor deserves to be ignored because he is totally confused and does not appreciate the duty bearing and the responsibility that comes with the office he occupies and the expected decorum. He described him as a failure of comparison. What he accomplished in his 2.5 years as leader of opposition. He was fired in December 2023 and replaced by Joel Ssenyonyi. Wuliriza wano we bategeeza bagamba batya. Mathias Mpuuga bwe yabadde ku programu emu ku mukutu gwa radio ya CBS nga bw'omanyi nti kwabeera. Mpuuga yakozesezza ekigamba Sempapwe. Ekigambo Sempapwe nga nnyonnyola mbu Ssenyonyi Sempapwe kitegeeza idiot who should not waste anyone's time. Omusiru atasobola a foolish idiot who should not waste anyone's time. Omusiru awedde emirimu ayandibadde tayonoona budde bwa muntu yenna. Mathias Mpuuga nno ng'ategeeza mbu oyo Joel Ssenyonyi gwannyonnyola mbu era yategeezezza yeetaga nakulaba bulabi, mwetaaga kumulaba bulabi ne mumuyiginowalinga kubanga n'ebyokukola bimulemye tasobola na kutuuka ku ebyo bye nasobola okutuukako nga leader of opposition. Mu kiseera kyange we nabeerera leader of opposition, bigambo bya Mathias Mpuuga eby'obukambwe abyogera ku Joel Ssenyonyi leader of opposition. Musajja wattu agenda maaso n'okubanga akakkalabya emirimu gye, wabula olw'okuba yavuddeyo n'akakasa nti bano babbye ssente. Kakati njagala kuwa katambi Joel Ssenyonyi naye akomerera omusumaali ogusembayo eri Mathias Mpuuga ng'akakasa ate naye ebigambo bya Joel Ssenyonyi nabyo tebibadde byangu era ogenda kubiwulira, wabula nga sinnabikuwa kano ke kasembayo. Nyongera okukubira omulanga mwenna abagezezzaako okulaba nga mutambula naffe, bambi ne muteekako kasente, abalala ne mutuwa ku fulaga. Tunaatera okuweza ennamba ya fulaga ze twetaaga era neebaza mwenna abazze mu inbox banga ate mutukolera omulimu guno ne tutambula ffenna. Neebaza mami wange mukyala Elizabeth okuva e Bungereza, bambi weebale nnyo okulaba nga otwegasseeko ku mulanga guno tusobole okuba nga ate tugula fulaga ez'essalira ze twewa tujagenda maaso n'okubanga tuzikola. Neebaza muganda wange amanyiddwa nga Damba, naawe ka message katuuse ku mulanga gwaffe ogwa fulaga, na buli muntu yenna, mama Kevin okuva e Switzerland, na buli muntu yenna agezaako okukola ekisoboka. Tunaatera okuweza omuwendo gwa fulaga twagala okubanga tuwaayo nga Red Zone Media Family. Bannange kino nkiddamu, tuziwaayo nga Red Zone Media Family era buli acontributinga kutwala nti oyingidde family eya Red Zone Media Group era tugenda kutambula nga ffenna ebbanga lyonna. Ennamba z'essimu zezo kwoyita eri 0756089795 neya MTN 0776947508. Osobola n'okutuwa fulaga obanga gwe toyinaawo kasente obanga otunda fulaga, osobola n'okutuwa fulaga nogaa nze mbawaddeyo 10 waddeyo 2 tubanga ate nazo tuzigatta kwezi eziguliddwa. Bwe tunaaba tugenda okuziwaayo tujja kuzibanjulira era tuzibalage wano ku mukutu gwaffe. Kakati wano njagala okubanga nkutegeereza motoka ya munnankyukakyuka munnaffe eyo gy'olaba Primo Kitaala eri UAY 005P. Emmotoka eyo yabbibwa mu bitundu by'ekiboga, gisuubira okubeera mu bitundu nga Masaka, Kampala n'ebitundu ebirala. Bw'oba olina woogirabye okuba ku nnamba 0756 0756 307330. Emmotoka eyo bw'oba ogirabyeko ekirabo kijja kuba kya bukadde 5 era ojja kukwasaako emikono 2. Kakati njagala kukuwa ebigambo bya Joel Ssenyonyi ebikawa ng'omususa byawereekereza Mathias Mpuuga ne banne ababba ssente yomi w'omusolo okusinziira ku ye. Wulira bazzeemu ne beegabira ssente endala miliyoni 4 ababbi abo, abasajja abaswavu abo, ate nga buli wembyogerako basooka kwewakana. Mujjukira bwe twabyogerako mu Service Award yasooka, nedda si bituufu, oyo Ssenyonyi jasi tatwagala, byegye byaggwera nga bituufu. Twayogera ku miliyoni 10. Mujjukira abamu ku bo bagamba n'okugamba nti nze bagenda kuntwala mu kooti, ne ngamba mbaliize gye byaggwera. Mwaya Museveni yazibawa n'avaayo nakkiriza nti yazibawa. Mujjukira miliyoni 4 ezasooka ne basooka ne beewakana naye gye byaggwera batwaha kagabo ng'omulaba azunga ne miliyoni 4 mu nsawo. Ne ku zino miliyoni 4 bakomisona ze beewadde mwabawulidde nga beekazaakaza, oyo Ssenyonyi tatwagala, akola lugambo. Nyaddukola nga amaanyi gammwe babbimmwe. Eggwanga lyaffe twagala litereere.
kati goyinza okugamba ndisimanya oyambala bulungi ettaayi n'enywera noyogera bulungi oluzungu simanya bakuteekateeka simanya gw'obitegeera naye nga toli mukubba sente yamu w'omusolo kyovudde olaba njagala kuwa obujulizi ku mubaka wa Mono Abubeka Kawalya bamuteze obumasu bungi naye yagaana obbugwamu ono vice chairman w'omu ku bukiiko bwaffe mu palamenti twamuwa obuvunaanyizibwa obwo nga tumanyi abusobolera ddala sebo nga bw'otambudde obulungi nga togwa mu butego sigalira ddala awo gwe Olivia twakukwatidde embalala naye wazza omusango wano e Kampala mbusimanya wali okola dduyiro ez'amagye n'olaba abantu abatategerekeka abaana b'essomero basikawuti nga bali ku paredi basooka kusaba lukusa kati abaana bamwe babeera ku zi paredi nga bakuba zyabawutaani ezo ziba dduyiro z'amagye ono yenna lwekwaso kubanga bakimanyi nti bannayuganda bako bakoze ekintu kino okusiba abantu abeetoolodde pulezidenti waffe nga balowooza ajja kunafuwa nga balowooza nti Kyagulanyi ajja kuvayo embalala akomewo emagere agambe nti bannaaye bivuddeko abantu bange bonna baabakutte akyali akyetooloola ebikolwa bino bannaye tebirina tumalamu maanyi birina twongera lo tulwane masajja okulaba nti twetaggulula buno obumanyi bw'amateeka bano abasajja bwe batukolako bakikola kubanga batiitiizi bakikola kubanga bamanyi tewali kiddako babbye essente y'omusolo kamala obukamazi ate ng'olumu bakozesa n'abamu bali ku opposition mubawulira temubiwulira buli mwaka mu Uganda tufiira obutabalika 10 trillion 10 ezibbibwa naye nga okuli ku ezo mulimu n'aba-opposition abagamba nti bankyukakyuka abazibba tuze tubaanika era tukyabaanika abantu abo bwe tuboogerako nga bagamba oyo Ssennyonyi tanjagala oke sikwagala kubanga oli mubbi sikwagala kubanga sente z'abannansi z'oliko omukulembeze ng'afuna omusaala gwe ne alawenseezi naye n'aga nti azino tezimmala kankwate ne mu z'abannayuganda tujja kubaanika mmwe babbi mmwe opposition eyaddala biki nga mubba sente y'omuwomusolo kaakati bwe munaazibba Kyagulanyi asirike mbukubanga mbu bwe twogerako mbusimanya bo baateekebwateekebwa tulina bakwata mpola mpola mbusimanya akuba owuwa akuba awumbawumba bw'obeera ng'oli mubbi tujja kuba ku mutwe kubanga oyo abeera namulaba ennyo n'okusinga bali aba NRM omulaba akwerimbikamu n'akulaga nti ali ku sayidi yo naye ng'ate akuliira munda oyo abeera mubi nnyo kubanga ye Mwai Museveni tumulaba ali ku sayidi eri era gye tumukuba ebikompola naye kati ono abeera akuliira munda nga tomanyi nti akuliira munda kyovudde olaba abo bwe tubasanga babba sente y'omuwomusolo tujja kubaanika tetulina na kumala nnyo budde kubanga ensonga muzitegeera banaye pulezidenti abatumidde nnyo nnyini ddala ali eyo Rubanda Kisoro ku nsonga ez'enkyukakyuka wamugambye fene Kampala katusimbule naye gwogira okyali eyo mu kyalo abantu abo bakakase ennaku tujja kuzibategeeza kubanga ne wane Rubaga North President agenda kujja naye ffe twamugambye tugenda kubeera nga ba curtain raisers katujje tusagule ground President wanaatuukira ng'ekintu kiteredde mwe e Kampala wano mwalinga mugamba naye enkyukakyuka abajagala tuli wano Kampala Buganda wokka munnange si bwe kiri mwalabye ekyabadde Elango ne Akyoli mwalabye ekyali e Busia mwalabye ekyali e Bustoka banne mwalabye ekiri Ankole ewa Mwai Museveni gyasibuka yonna bagambye nti naffe tuli bakoowu okumanya nga Mwai Museveni bannayuganda bamukooye kaakati n'okutegeka ddale ng'eno omubaka wa palamenti gy'ategese Mwai Museveni alina kusomba baana basomero okuva mu ssomero ne babambaza uniform eya yero ne bagenda bawulize Mwai Museveni kubanga abantu bonga bo ku lwabwe tebakyayagala kuwuliza Mwai Museveni kyovudde olaba alina okusomba abaana b'essomero ne bategeka omuceere wali
olufuluma buli afuluma bamuwa mutwalo era mwaze mulabanga abantu abanafunye mutwalo bagamba nedda ezaffe ziriwa awo watuuse kitegeeza ndi we tutukutte tunywereze ddala eggwanga lyonna temukyali mwekka nga bagamba nti abagala enkyukakyuka muli wano Kampala wokka muli Buganda wokka nedda eggwanga lyonna lyanoze ligamba kyekiseera tubeere n'enkyukakyuka ate nga balina ensonga eziri siriyasi abantu eyo mu bitundu bya Uganda yonna bw'otambula mulowooza nti enguudo z'e Kampala wano zenfu zokka zaafiira ddala mu ggwanga lyonna abantu bagenda eyo mu malwaliro teri ddagala batwala abaana baabwe mu masomero amasomero mafu abavubuka nga bamutalina mirimu wano e Kampala kyekiri engulu kyekiri ebugwanjuba ebuvanjuba kyekiri buli wamu sisitimu volongoto nga bwemukyogera ate nga neyagamba ndi sisitimu volongoto kati bamuwayoko ku majja agamba okay tekyali volongoto nnyo kubanga bamuwadde obuwumbi mwabitegeera ekyomukisa omulungi Mwami Museveni bwajja n'alaba nti kati ono akuba nnyo kerere ono ayimba ennyimba ez'omugaso n'amuyita n'amuwayo ekyamuwadde abalowooza nti n'abawagizi bajja mugoberera nedda si bwe kiri kubanga Mwami Museveni bw'akwata omuntu omu ne bw'aba mukulembeze kubanga ffe tuze tubagamba nti muyimirire ku nsonga enkulu era bamulaba mukulembeze atagalatagala mumwekengere mugambe nti ensonga enkulu ze zino omukulembeze ayinza obbalyamu olukwe nga bamuzza mu kiraba naye Mwami Museveni wakwata omukulembeze n'amuwaayo obukunkumuka bwamukanyukidde ensonga ezibannansi zikyaliwo zisigalawo kyovudde olaba tusigala tutambula tusigala tubanja okulaba nti eggwanga litereera nga sinnajjano mbadde ku kooti Olivia Lutamumanyi bamuleese ku kooti wali ekawempe Kanyanya mu Mankwetu twazimbye eggaali ey'abakulembeze bwe twogera ku magaali kino kye tutegeeza olunaku olw'eggulo twabadde Makindi ewesi ewa Honorable Zahara Luyirika olunaku olwaleero tuli wane Rubaga North ewa Kawalya Abubeka olunaku olw'enkya tuli Kamwokya Kampala Central ewa SG David Lewis Luwombeya bwegityo bwe tugenda otambula nti bwe tubagamba okuzimba eggaali naffe abakulembeze tulina ozimba eggaali kubanga waliwo abayaayo ebyo abatwetegekedde tubagamba nti bajja kusanga nga tuli sitedde nga tuli bajjufu yonna tujja tuukayo ekawempe North ewa Nalukoola tujja ewa Chairman Nyanzi tujja Makindi East sewa munyumi wa firimu tujja Rubaga South tujja n'awalala yonna ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutawiibwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp